Munnayuganda aweddemu essuubi olw'ebizibu ku bulamu bwo. Tumiddwa abannakya Ebo okukujjukiza nti obulamu bwo busobola bulungi okuddamu ne bweyagala ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Gwe omukyala alumwa mu nseke mu biseera by'ensonga, eyali azaddeko naye ng'okyalemereddwa okuzza ku mwana, nga bw'ogenda emugga oluzzi osanga lwakalira. Appetite yo yakka oba oyagala kwozaako mu nseke. Abannakya Ebo bakutegeeza nti balina eddagala ly'ekinnansi erisobola okukuyamba. Abaami nammwe babakolako, kabi obanga amaanyi ga munyoto, bakunyooma mu sayizi obanga appetite yakwenyoola. Balinayo n'ekyenjawulo eri abo abalina emimwa egyaguba oba egyaddugala, nga n'abalina enviiri za nakyo bakukolera spray mu ddagala egganda. Bakubire ku nnamba z'olaba awo, nange neewonya okwetengeza ng'awoleza omukazi gye yanobera. Weewaawo tukyagenda maaso, tuli ku SK Media ne Matayo ali waneeno, ensonga zikyakwajja. Akyanyumya ebyakuno ne gye nnava, mwebale kubanga mukyagoberera mukyatuddeko. Tuli ku kitundu ekirala. Matayo, twagaddewo tugamba ku nnamba ya 666. Ennamba eyo, ennamba 666 gye tugenda okwogerako. Njagala njogere mugirowooze, njagala gyogera naye ansa bajaze wagwe oba mu comment saawa. Oba anaba takinyonyose ajja kujja mbuze ku lunaku lwe tugenda okugulawo office. Kozi tulina n'okugulawo office. Ennaku z'omwezi mmeka? Ennaku z'omwezi zijja kuba 26 Sunday ejja. Ate tulina kye tufumba, ojja kuba ebibuuzo bino ebimu Matayo obimubuuza live, wali tugenda bbaawo n'akazindaalo kaffe ng'ensonga azittaanya. Kakati 666 abazungu bano balina ebintu bye bakola nga tebaagala otwale sense okugirowoozaako. Omuzungu ayinza okukeera n'akola akabonero, omanyina bagamba nti Hollywood we bagabira award, obumba bwe babumba bwonna buli mu bakatonda abaddugavu, naye kizibu nnyo okusanga abantu abatuulawo n'alowooza n'agamba lwaki bano bagendera ku baddugavu. Bw'osanga bapapa nga bafukamidde ba Black Madonna, ba Horus, ne batuleetera baabeeru, toyinza kuddawo n'olowooza n'ogamba nti lwaki bakola kino, olw'ensonga bakatonda bonna abatuufu baddugavu. Kati tudde ku nnamba 666 mu luzungu ebeera 666, naye ekyo kyajjanga kifaananyi. Mu 1911 baali banoonyereza ku bimu ebya Egypt, kubanga buli kintu kyonna ekikolebwa ssaawa ya leero ne bwe beeyukamira bajjajjaffe be babisookamu. Biva ku bano nti bakabaleega baani bali emyaka ejjedda, bali abadiribadda be babisookamu. Kati n'ebimu ebyasinga okulemerako Amerika ng'eremera ku dolofiitira ne Bungereza, nagamba ezimu zaali ntalo za ddiini nakumanya. Kati mu 1912 bannasayansi aba Germany baddukanga n'abajaasi bagendanga mu Egypt ne babbayo ebimu ku byama, ezimu ku mpapula ezasigalira. Wabula mu kunoonyereza okwo nga banoonyereza waliwo ebitabo ebiriwo, naye ndowooza ebimu nja kuba mbinyonyola mu maaso awo. Bagenda okutuula abasawo abaali mu Germany ne bamanya, ne bapima, baali babala ennamba ku butonde bw'omuntu, ne babala katugeze ng'amagulu nti namba 1, namba 2, namba 3, namba 4. Kati wano mu kiwato wano cells we zituula ezizimba omubiri, obutiba mwe zeebase buliwo, obutiba bulinga 3, kugamba giri 3 bwe butyo Katonda bwe yabutonda. Kati buliwo oba okola ekintu kyonna eky'amaanyi, bwepika obwongo bwe busooka okuwa, then buno bwepika n'osooka bw'oba olinanga kyogenda ositula, osooka kusiba eno namba, kugamba eno joint ekiwato. Kati mu kusiba kino ekiwato muno mwe muli
obutibo buli 666 seeruzi waliwe zeebase kati Abamerika bagenda abazungu bana abajamani bagenda kizuula nga namba zino ennamba 6 nga yeringa nature de ku science gwe bali bakoze kati mu kukizuula bwe bali batondawo ekibinja ekisobola okutiisa ensi okugifugirako ekyo kya Illuminati ne bagamba eri ennamba ey'amaanyi gye tuba tukozesa nga seeruzi zino kubanga kino ekiwato kubanga obutonde bwonna omuntu osobola omukuba naye wano singa wafuna obuzibu zino ze spinal cord bikyeri ayinza obutaddayo okutambula ayinza n'okuluzenga ebintu bingi kati mu kukizuula ne bagenda okunoonyereza nga eno ennamba ye nature seeruzi ezizimba omubiri zonna nga zisibuka wano kati gye ennamba gye balondamu ennamba ey'amaanyi nti ye nnamba eriko amaanyi kyoyogera ekyo nti cells zituula wano kiri scientifically proven kisoboka abannasayansi bakikakasa babikakasa naye tebasobola biteeka mu public okay kati mu kukitegeera basooka okunoonyereza okulaba ensinga bweri kati ennamba eyo oba Katonda okutonda bw'atyo saawa zino njagala mwetegereze bulungi kubanga kino kyenjogera kyo tekirabika kiri munda ate bwe mba kikunyonyodde bulungi oyinza ogamba oli mulalu tasomanga bya busawo atunyonyola ate oyogera otya ku by'obusawo mu kusooka bwe weetegereza ebyenda byonna tebiri straight of course bigenda bigira bwe biti bwe weetegereza katugambe obutunda engeri gye bukulamu busooka kwetooloola bulanda bulanze ng'omukaaga ensujju engeri gye zirandamu wansi ebijanjalo engeri gye bisibukamu waggulu bikola akabonero ak'omukaaga kuli seeruzi kwe ziva nga bijjayo waneeno emiti gyonna gundi zino bagiyita bati emirandira gyonna gitambula nga gyetooloola bwe giti bwe gaba amakubo ge muyitamu lwaki ekubo ly'e Masaka tebalikola straight bweriti nerituukayo northern bypass lwaki teziri bazisazaamu bwe bati naye zonna zeetooloola mu kabonero ka mukaaga kyogamba ebyo byonna bya Illuminati enviiri zo zeezinga ng'ezange enviiri zange za Illuminati ezizo zeezinze nnyo era ziyinza okuba za Illuminati kati ng'ovudde ku ekyo emiga gya Illuminati enkuba bwe begenda otonya ebire byetooloola lwaki tebeera straight ekire ne kiva eri ng'omuti gw'amasannyalaze n'ekirala ne kiva eri kati ensonga yawe eri ki ensonga eyo kwegamba obutonde bwonna Katonda yabutondera mu kabonero ak'okwezingamu ng'omukaaga kati ne balaba eyo ennamba nti ne bwe banaakinyonyola tetujja kitegeera tuyinza okulowooza mangu ne tumanya nti ensi yakula bweti ne bweti kati ne baagala bagiteeke ku sitaani era omuntu bw'agitunulako bw'ati olabirawo sitaani omwereere astagafulahi awo nga takya oli wa sitaani okitegeera n'omwezi gwokka engeri gye gutandikamu gutandika ng'omukaaga emega abasinga mugimanyi gikola miyanda webali kati eyo ennamba kati ne bagirondamu nga gye beekwekamu kubanga ebintu bye bakola baagala babeere b'amaanyi nga 666 nga buli kimu bwe kiranda ku nsi ku maanyi gaabwe kati bo kugamba be beeyita ba 666 baani aba Illuminati be tukyaliko anti abasawo kati bano okugijja eno mu nature ne bagitwala eri mu bafeere bano abaali baagala ebyensi bano abaali baagala ebyensi kati saawa zino wano tulinawo abantu abasinga omuyimba ajja n'ayimbayo oluyimba lumu n'asangawo kamiliyoni n'agamba nze ndi mpologoma kati kamiliyoni yeeyite ki okitegeera kati mu bisoro balondamu empologoma nga kabaka wa Buganda
kati nga Museveni omuyita mpologoma kubanga ye yarwana ekitiibwa yakola ki yakikolerera kati nosa akyali mpologoma oyo osobola omuyita empologoma nti mulwanyi kati empologoma eyo okugikozesa kyekimu ku bisolo ebiweesa ekitiibwa ku muntu abamulwanyisa boki oba balanga bisolo abo babanga empisi oba nga tayiga nazo zaagala zijjewo empologoma zikole ki nazo zifuge zifuge okitegeera kati Bobi Wine ngo ayinza okuba engo kati mulimu kati ennamba eyo kizibu nnyo okusanga nti omuntu ayinza okugamba Museveni nte Museveni mbuzi Museveni ndiga Museveni kintu ng'ekyo balina omuyita empologoma kati nga kabaka yaba mu empologoma ya Buganda naye nga twagituteye yaddala tadduka oli ku magulu nnyondo ogyoga sorry anedda kyoyogera it is factual kyengezaako okulaga ekyaddala facts twogera facts nga baleese empologoma ku kabaka ne Museveni ayinza obutadduka naye kabaka n'akola ki kabaka n'adduka n'ateeka kukola tondeka nnyuma okitegeera twogera ebyaddala empologoma edduse ginnaayo okitegeera zanjitudde ne zinyumya kati mulimu aba kati lwaki Museveni abatadduka takyalina maanyi gadduka oba takyalina maanyi sigamba nti takyalina maanyi gadduka wabula ye alwanyeeko alina omutima ate yali alwanyeeko n'empologoma abadde alwana n'abantu nanti kati era aliyo omutima empologoma si beeba mpologoma eba mpologoma naye okimanyi nti tuyinza edda twabeeranga abaddugavu baabeeranga n'ebyalo nga waliwo omuvubuka omu yakuuma ekyalo omu bw'ati ng'omu yakuuma ekyalo nga bagamba eri waliyo omuntu edda sikati naye ng'omuvubuka nga kawuula bw'ati nga ye kanyama w'ekyalo ti Matayo gyali akuuma tetulina bwera kati kyengezaako okulaga nti omuntu ayinza okukeera neyeebuuza lwaki buli omu yeeyita mpologoma bagamba oli wakabi oli mulwanyi oli akoze kino nekino kyekimuyisa ki empologoma kati ne bali bwe balaba seeru zikuzeemu ng'obutonde nga nnamba 6 ne bagiwamba kati bo baagala buli ekikolebwa kyonna bakifuge nga basinzira mu nnamba eyo kati gwe bw'ojja ng'oyagala ogisoma ojja kumanya nti ya sitaani naye nga nnamba eyo eri nature of the origin gemaanyi ag'ensibuko amatonde akuwa kasomye mu kitabo ki sirina kyenasomye otyo so kati ebintu ebyo mu kubibuzaabuza era waliwo n'abagenda ogamba byayogera byakiralu atulimba otulimba Matayo naye okusingira ddala nze nga bwe mbagambye gwe sooka odde mu byalo olabe emirandira emiti ebitonde kugamba olaba obutonde nga bwe bukuze olaba omwana ne bwabeera mu lubuto era yeefunyanga omukaaga era bwati Matayo simanyi biba bimmimba kaakati bo ba Illuminati mukaaga eno kyolinga akakasa nti bagikozesa tutiisatiisa tebaagala osome ku mukaaga omanye nti niye nature kati bo bagyezibikamu kubanga lwaki tebakozesa ttaanu terina makulu ttaanu lwaki tebakozesa nnya lwaki tebakozesa kubanga ndoza bwe baabalabalamu awo kanneemu kanabbiri kafumba mwanyi katta konkome yakwata mukaaga kyova olaba ngambe nti omuyimbi n'eyakajja ayagala agambe nti asenga kamiliyoni ti bonna nkoko mpanga kyokka ate nga kamiliyoni yayimba nga ne maama we bw'abeera waka ayimba ennyimba akube za kamiliyoni nga naawe ng'okyali muto wagendanga mu bivulo bya kamiliyoni kyagendako mu kivulu kya kamiliyoni wagenda ojja kujjukira bw'oba bwandabye nga ŋŋenda oba kulimba saalinnyayo so kakati ebintu ebyo byebimu ku bibazo nga batulaga era ebintu bye baatwala ebimu abantu abasinga leero natambuddeko ne baasi envelope njagala kujja mu kino ekintu oba bakiraba bulungi bajja kukiraba kuba era tukisise bulungi kikyo kakati kino waliwo ebitabo bye babba mu Egypt edda myaka ng'enkumi 2 myaka gya 391 era kumpi myaka nga 25 edda
kati bino ebitabo byenagamba nti UN byerina bwabaddeko ku UN ne babikuwa nze bwe mba mbirabye mbisiiga obutabyerabira bisika ekinga bwe nti kubanga oluusi olaba kino olaba kiri otuuka n'okola ki notabuka n'okyerabira kati bino ebitabo waliwo wano ekimu bakiyita gahun papyrus ekirala bakiyita lipzin papyrus then ekirala bakiyita brogush papyrus byonna bikwata ku bitoogo kuba papyrus kati bino byali bitabo ebyaliwo nga ne bwoba saawa ya leero nga weebuuza twatondebwa lwaki twatondebwa lwaki twaliwo mu myaka egyo gyedde gy'ebisatu Julius Caesar kabaka Julius Caesar bajja ne bayengerera mu Egypt olaba saawa ya leero tebagamba nti Burundi yensi ekyasinze obwavu mu Africa edda European Union abazungu baali baavu ekyo kituufu be baali basinga obwavu kuba civilization yali eno ate mu Africa okitegeera kati bwe bajja n'endwadde ebyokukomora tebyatandise leero ebyokujanjaba ebyamasomero walingawo amasomero nga amasomero ago gakkirizibwamu baddugavu era n'abazungu abamu kyabatwaliranga emyaka 3-10 okwegatta ku ssomero eryo okusomera mu ssomero eryo nga bwe bagamba nti saawa zino nti waliwo amasomero agali mu Bungereza bakabaka gye basomera ga kigaga wano gaaliwo dda Alexandria University eri Egypt bagamba nkadde yadda kati mu biseera ebyo abazungu abajjanga okusoma okubajanjaba batandika okujja abaddugavu ne babajanjaba ne babayigiriza ebintu bingi mwalimu ebitabo ebyaliko magiki ebyaliko ki ebitabo ebyo abazungu olwaddayo nga bamaze obajanjaba obaterezaako ne batuuka eri engambo ne zituuka e Roma mu biseera ebyo entalo ezaaliwo zaali za Roma we baatuukira Julius kabaka Caesar n'akomawo n'ajja mu Egypt olwatuuka mu Egypt n'agamba nti tasobola kukkiriza baddugavu kutegeera okukola ki okumusinga baatandika okukubba ebitabo bino nga babitwala kimu ku kimu baatwala ebyo byali bingi library yonna ne bagyokya eyali erimu ebitabo ebinyonyola n'ensinga bwe yatandika olwamala obitwala abantu abaaliwo abaali bamanyi oba baali basomedde mu masomero ago oba baali abasomesa bonna ne batandika okubatta era waliwo n'omwana omu gwe bakwata yalina muwala nga muzungu enzita gye bamutamu bakwatanga amayinja ne bamusaala olususu lwonna nga bayita abantu ne bamusaala olususu ne bamwanika mu musana n'afa nga bamugyeko eddiba bali kujjako oli mulamu ne bakuteekaawo nga tebaagala kuddamu kuwulira nti omufirika w'amaanyi nti oba alina kyasomesa Africa bagiyitanga lino erinnya ki Alkebulan papyrus edda linnya eryayitibwanga Africa lwaki nti ensi y'abagezi ensi ettaka eritukuvu eryabaddugavu nga lirina eddembe Alkebulan kati omuzungu bwe yajja n'atandika okugyawo ebintu ebyo batuuka ekiseera ne beeyongera okubeera mu Egypt nga baagala okunoonya buli kamu tekyabawaliriza bwe baatandika okuta ne wayita emyaka nga 10 abazungu ne balwala ebigenge abaddugavu baali balina eddagala lye bakozesanga okwejanjaba tekyamalira Julius Caesar ne batandika okujja emirambo mu Roma ne bagireeta ne bagisuula mu Tunisia guno omuga guno ogw'ejjinja ogulaba guno omuga gumaze emyaka na bisiibo era gwo gubaddengawo ne batandika n'ogisuula mu migeje gyali saidi ze Libya Ethiopia abo Ethiopia be Bayudaaya abaddala abo boona aba Ethiopia be Bayudaaya abaddala era Omuyisirayiri ngenda babulira lwaki Omuyisirayiri bamuyita Omuyudaaya nyati Abayisirayiri bo beekwasa nti bava mu Nuwa ate nga ebyo byonna kati bino byonna
ebyaliwo enzikiriza nga basinza ba Black Madonna ba Horus ba Mother Mary bebo ba Black Madonna kubanga aluka brand okukituuma ekyo lyali erimu kulinya eryali ku Black Madonna ne bagamba nti ye Mother Mary omunazalensi omuzadde owensi n'obulamu n'ennyanja kati abazungu bano ba Julius Caesar olwajja ne barabanga bo baali tebanafuna na ddiini gye bayinza kukozesa okufugirako abantu kati mu biseera ebyo abayisirayiri be bakolanga research be balingawo nga bakolera research ne batandika obbanyonyola buli bino abakolanga batranslator be balinga abaddu mu Egypt abayisirayiri abo ne batandika okukolagana ne be bali bafaanagana mu kala abajamani abagundi abana abaroma kati ne batandika obbawo olugambo buli kimu tekyakoma ku ekyo bwe bamala okusaanyawo library mulimu bannasayansi oba baprofesa abaabula kati mu kuwandika bayibuli ne bajja ne bagamba nti Sitaani yajja kuzikiriza nakusaanyawo kati Julius Caesar kye yakola bakiwandika mu bayibuli naye bo tebayogera mazima nti ffe twatta ne bagamba Sitaani yajja kuzikiriza engeri gye bakikola bwe bakireta mu bayibuli era gwe oddaawo nowebuuza nogamba Sitaani yajja kuzikiriza naye nga abazungu be basitaani kubanga be basanga nga abafirika nga bali mu ddembe alkabulani papyrus kikolebwa saawa ya leero bakikolanga kyaliwo esimu zaaliwo Matayo olimba kati olaba bino waliwo obujulizi kinti emmotoka zaaliwo obujulizi babulina olaba bino ebintu bino kino kyeŋŋamba bino ebintu ng'ogyekonze abantu ababiri bemulindirira babiri omurasha yagenda obibaraga n'omuchina okutulaga amazima gano era ojatandika okulaba nga Putin agamba nti Katonda omutuufu muddugavu Putin nga yakyogera kata asinza biki ne Brown bonna basinza Horus nange era gwe Katonda omutuufu gwenkiririzamu Papa afukamira omuddugavu nze nga n'ofukamira omuddugavu kitegeeza Papa alina kyamanyi bonna nagamba kyaki z'abazungu zonna teri kyaki erimu Yesu Kristo omweru bano basesaro boziro babaleeta bulesi nga Museveni bwayinza okugamba sente za Uganda muteekeko muwoozi kati ne zituuka myaka nga 10 naye nga temwebuzanga muwoozi yajja atya kusente nga kuba emyaka egyo baba tebamumanyi kati nekifuuka ng'etteeka naye nga ye Museveni teyayaga kugamba mu kifo kyokugamba nti omuzungu ye yali ku sente ezo yagamba kateekewo mutabani we ng'akoze choice ye kozi Sesaro Bosiro wagamba yali ani yali mutabani wa Papa bwe bamala okutereeza eddiini ne banoonya omuntu gwe bayinza otimba mu bifaananyi okuteekawo ng'ekifaananyi kya Yesu Kristo naye nga mweru waabwe nga tebaagala muddugavu Papa n'agamba bo omwana oyo ebifaananyi mutabani wange oyo ye Yesu gwe baleeta dayira okufiira mu kitooke kya gonja kati oraba ne bw'oba ngozeeko ku 666 tubadde twogerako ekigambo nti bisimillahi kiri mu Luwarabu bw'okiwunzeko obulungi kikola 666 olimba naawe ekigambo bisimillahi kikomeeri bw'ojja kiwunzeko olabe nga kiri mu Luwarabu nga kiri mu Luwarabu bw'okiza bw'oti kikola 666 simanyi Luwarabu sirina bukakafu kasita already olina abantu mikwano gyo oba abatugobera bali ebiwarabu bajja babakulaga bajja babakuweereza ebifaananyi mumpeereza ebifaananyi nga muwunzise muti ategera Oluwarabu olwo ba TikTok ng'erimu bwete erimu line 3 erimu white ka black ne ka blue nako kakola 6 ne bwe ba Chrome ne bwe ba Google buli kantu konna ekintu kyonna ekyamaanyi kirinamu 6 kubanga 6 ye nature ng'emaanyi ag'ensiboko agali origin era in fact n'emmotoka ezimu ezisinga obungi ez'ebbeeyi ennamba plate osangako bwe baddoora bwe baba nga bawandika seriyo namba yaayo ennyukuta ezisemba zibaako 6
nja kigeza ku yange kuba ya bbeeyi emmotoka ndabe oba eriko 6 ojja kebera siriyo nnamba yo ojja kulaba. So kati abazungu abo mu kubuzaabuza bino ebintu kati waliwo abantu abamu omanyi bagamba nti omuzungu ne bw'ata omuddugavu yenna n'amumalawo lazima wajja kubeerayo abamu abalisigalawo. Kati abantu abo baprofesa abamu abedda abaali bamanyi kusomesa kuno amagezi batandika kugawa abazukulu ng'ebyama babitereka mu bazukulu n'oli n'akaddewa. Saawa zino tewakyali byama. Saawa zino tewali ogera n'ogamba omuntu ekyama yakulyamu olukwe n'atwala ku poliisi. Naye Afirika okubeerawo ebiseera ba Museveni bye balwaniramu babeeranga n'ebyama bakuuma ebyama kyova olaba bawangula n'olutalo. Naye saawa ya leero era nange benkozesa bakuuma ebyama betukola nabo mutimu babyama kyova olaba okyaliwo nnyo ate wendi kuba tukuuma ebyama kato tukuuma ebyama kato naye ebyama bigenda toka babyabye nga Brown yabyabya si byange nze ebyama olwedde bye bino bye mbagamba kati wano mu China n'omu Russia be bagenda obbawa amazima ng'ogyekonze kubanga nze nkimanyi abamu bajaga oyo mulalu naye oluusi abantu basobola otukanga n'ogendako omukyalo. Omanyi nze kambabulire kino temutunuulira nze mu Bayibuli mulimu akawaayiro akagamba nti Samusoni olwamusala enviiri amaanyi ge gonna ne gagenda. Kati kako kenjagala twogereko nako bakagatamu. Kati twogereko nga tumaze okuwummulamu wano katono tovaawo tukomawo emboozi ekyawooma eno.